Emyaka 10 egiyise obwakabaka n'ebitundu ebirala bibaddewo n'obuwango bwabyo. Mu kiseera kino bingi ebikyusiddwa ebirala ne bizikirira. Bukedde TV ekuzaayo mu biseera ebyo. Omanye era oyiga ensibuko y'eby'obuwangwa n'empisa ez'enjawulo mu mboozi gye tutuumye. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuula oyige. Obadde okimanyi nti waliwo amannya agatuumibwa abaana agatali g'abalongo naye nga gooleka ekitiibwa ky'obulongo? Mu Buganda okuzaala abalongo kya kitiibwa nnyo, nga y'ensonga lwaki bateekawo amannya ag'enjawulo agatuumibwa abaana bano ssaako bazadde baabwe. Nga bwe twalaba ku bazadde, omusajja ayitibwa Ssaalongo ate omukyala n'ayitibwa Nnaalongo. Abalongo omuwala asooka okufuluma ayitibwa Babirye ate omulala n'ayitibwa Nakato. Abalenzi asooka ayitibwa Wasswa ate asembayo n'ayitibwa Kato. Wabula abaana abakulemberamu okuzaalibwa kw'abalongo bano n'abo abaddirira abalongo nabo bayitibwa balongo era nga bayitibwa amannya ag'enjawulo nga bwe tugenda tugalambulula wammanga. Kato olufuluma, Kato yatuuma Wasswa erinnya ery'abalongo. Waliwo eyasooka okuzaalibwa bamuyita Kigongo, alinaddibwako abalongo, ku balongo ne kuddako Kizza kubanga bwe baba bamudda ku mugongo. Ng'amakulu nti Kigongo kwe kuba kuddibwa abaana baki? Abalongo. Kwegambo oyo bamuyita Kigongo aweeka abaana. Abaana abadda ku balongo bayitibwa Kizza, ye Kizza n'addibwako Kamya oba Nakamya bw'abeera muwala. Adda ku balongo gwe bayita Kizza ye mulenzi. Ate ku Kizza ne kuddako Kamya. Balina obuntu bwe bayokyayokya ku mubiri. Kyova nti Nakizza oyinza okusema Nakizza n'osingalamu omunoomu. Ku Kamya ne kuddako Kaggwa. Omuva erinnya eryo eryakamya obumyamyamya. Ku Kaggwa ne kuddako Kityo. Eyayokebwa omuliro. Ku Kityo ne kuddako Kitooke wa Kiteerera. Kasoole naye mulongo, ng'ono ye mwana azaalibwa ng'asoosezza magulu kubanga abaana bonna bateekeddwa kusoosa mitwe. Kasoole yalanga nti abalongo bajja kujja. Naye nga bana basoose be baana n'afuuka Kigongo. Era abo be batuuma ne Kizza kwe badda. Erinnya terisosola. Jjukira nti Kitooke naye abeera mulongo. Naalongo bwe yavanga ku kaali ng'aganda n'entanda ye yonna gy'abadde akozesa mu balongo nakinaki ne bafugika ku Kitooke. Byonna nga bikuŋŋaanya nga bitwala eyi ku Kitooke. Era biba nti baana balenzi nga bafugika ku Kyambidde, baana bawala bafugika ku Kyannakitembe. Ng'abo bafundikirira. Bintu biwanvu. Kiseera tewali njawulo na Kitooke. Abaganda baatuumanga amannya gano nga basinziira ku bintu eby'enjawulo ebyabeerangawo. Okugeza kiwanuuzibwa nti erinnya lya Kaggwa lyavanga ku muntu kusobya balongo, olwo n'olyoka owulira ebintu ebikufumitanga amaggwa. Kaggwa gwe musaamu ogwakuumanga abaana baki? Abalongo. Bimbembe ebyabo obugwa obwo bwabavumiranga mu mibiri. Mannya bunnya gawerekera balongo bali. Kaggwa Bagatuuma. osinga n'abafaaza nga muyita nti efaaza Kaggwa. Lwaki tali ejjaako okuva edda? Erinnya erya Kaggwa era baleetanga obulwadde. Kyova nti abaana abalongo nti obaloopamu nti kitamu akoze kino ne bakituukiriza. Amaggwa mu mubiri omwo, mu bigere. Kaggwa Olw'ebibonerezo ebyo. ye olwazaalibwanga nti mulenzi ng'olyabuzeeko ali ate badi nti oyo ye Kaggwa. Bayinza n'okulibbula. Kaggwa Kiwanuuzibwa nti erinnya lya Kityo oba Nakityo, Nnaalongo oba Ssaalongo bwe yabuuzibwanga nti omwana gwe yazadde ali atya ng'addamu nti Kityo Kityo. Kale nno eryo nalyo ne litandikira awo. Nti ozadde kyana Kityo. era nesekera nnyo abalokole. Ozadde mwana ki lyana ki nti Kityo. Naye nabaga nti okusiba abaana kintu kya bunsi kya buwangwa. Baalituma butumi batyo nti Kityo. Baazaalanga ekintu kye baagala. Obaagala mu ngeri gya kiva nti obuwangwa obasobezza bakwokya. Eriyo n'amannya amalala agatuumwa abatali balongo wabula nga nago ga balongo. Manya yani? Yengo. Bakuyita Kigwagwa gwagwa katozaala abalongo emirundi ena. Mulimu okufuuka omusota n'afuuka Timba. Oba Ssaalongo naye nga oli Kigwagwa gwagwa. Naye omwana wange Magobwe nze nazaala abaana ompa b'ennyingo obugulu bw'eggongolo.
ate awo oba tolina bw'otuumira linnya ddala lyonna. Nanti Magobu aliwo n'atuuse, Magobu aliwo n'atuuse nga bawaka mukuŋŋaana okumutwako wali eri munonyola kulaga muwage yatambula nga kolaki ng'agenda dayotereza erinnya liri eri mu bulongo bwo. Kati mulimu engenzaale n'etali ki n'etali nzaale. Balongo balina ebizibu bingi nti bannange ngoyiyo olwo amakulu gako okubandulu kujja kugikola ki naye yeetegereza lwakusanga naye akanga bukanzi aleme kuddamu kuyiza kutambula kiro. Ssaalongo Najja Godfrey annyonnyola nti abalongo bwe babeera beebase okugeza nga bali mu kisenge kyabwe si kirungi kuyingira mu kisenge ekyo nga tokonkonye. N'olwekyo buli lw'oba ng'ogenda ewali abalongo abeebase gendayo ng'oyimba obuyimba obw'abalongo basobole okuwulira ng'ojja baleme kwekanga. Ekyama bakitta bati bw'osiŋŋaana abaana abo nga tanakula tanneekyusa tanayiga kwekyusa omusiŋŋaana buli mu batta ekyama ng'ennyindo eno okonye ku ya munne bw'eti. Kino kiri kiti kuba bwe beekanga oba obasobezza. Baga nti abalongo basala balaba kuyita kubonereza oluusi g'obayidde mu kyama kyabwe nga ku mubiri oba ebibonerezo bye baakuwaana nti olina abalongo bamubonereza oba bwamwokya nga nzaala abaana bano ndema okubamala ndema okusekula engoma eŋŋanda ti sitaani asuna munne geno mujjeko. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuloyige.